Ekkolero eriguddwawo Pulezidenti Museveni okukola ebintu ebyeyambisibwa abantu abaliko obulemu ku mibiri omuli okutambula n'okuwulira nga lisookedde ddala mu ggwanga lizimbiddwa mu disitulikiti y'e Mubende nga kino kigenda kuyambako okukendeeza ku bantu ababadde babigula ebunaayira. Bw'abadde aligulawo Pulezidenti asabye bannayuganda okuyamba abantu abaliko obulemu okulaba nga nabo beekulaakulanya. If somebody is injured in the course of defending his country, the army must look after him or her until he finds something better for him to do. That was reason number one. Agambye nti singa abantu ab'ekika kino tebafiibwako beekyawa ne kiviirako n'abasirikale abali mu magye okutya okuweereza eggwanga nga balowooza nabo bajja kufuna obuzibu babeerenga bo. If you want soldiers to be brave, you should not abandon the dead, you should not abandon the injured. Because if you do that, you create cowardice even among the electorate. Ekkolero lino ligenda kukola ebyuma ebikozesebwa mu kutambula ssaako obuuma obuwulira nga lizimbiddwa mu nkambi y'amagye eya Mubende Rehabilitation Center ngeno bajjanjabirayo abantu abaafunira obulemu mu ntalo. It is one of the few things which have put a smile on the face of the casualties in this unit. Because people who have been for so many years moving without limbs to be able now to move more freely. Bw'avudde eno Pulezidenti akubye olukungaana mu Mayor's Gardens n'ayogerako n'abantu nga wano oluvuddewo agenze ku ssako y'abageza okulaba engeri y'obukadde 10 ez'abaweerezebwa gye zaakozesebwamu. Twansaba okozesa yimingira kadi yawe eyokufuuka memba twansaba osayiningeho ndakasoneka. Mu kulambula okwo Pulezidenti mw'agguliddeyo ebizimbe ku ssomero lya Kasenyi SS ng'eno abawadde ensimbi obukadde 16 bagula ebbaasi y'essomero. Atuuseko mu kigo ky'abafaaza e Mubende okulaba ebintu bye bakola mu nsimbi ze baweereza nga bongeddeyo n'endala obukadde 2 mu maliriza ekereziya ezimbibwa. Waliwo ne bawadde ttulakita 2 bazikozesa okulima okwongera ku bungi bw'amakungula. Bano abakalaatidde okulima ebirime ebivaamu ensimbi baleme kwesiba ku kasooli yekka. Bino oluwedde Pulezidenti n'alinnya ennyonyi ye n'ayolekera e Kampala. Musa Kabogoza yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV1.